naye mulimu omuntu abba nga mu butuufu okubba si muzeegwe naye nga mbeera gy'alimu ye muleetedde okubba nga ye musindiikiriza oba ye munyigiriza okubba. Njagala otunuulira omukyala ono gwe baakutte ng'abbye ettooke. Ako kakota ka ttooke nno si nankota. Omukyala oyo Nnaalongo mulamba, ayina abaana be babiri. Baamukutte ng'abba akakota k'ettooke, ne balyoka bakamusiba mu bulago ne bamutambuza ekyalo Kiramba. Bwe baamaliriza ne bamutuuza mu kasitenseni wakati nga balimusibye mu bulago ettooke eryo. Ekyasinze okunkwasa ennaku ku mukyala ono nti byonna byonna baabikoze oba yabikoze ng'alina abaana be ku mugongo. Era enkota baagimusibye mu ttooke, omwana ali ku mugongo akaaba, eno ekyalo kikuŋŋaanye kimukuŋŋaaniddeko, beerololera ku mubbi naggomola. Okitegeera? Naye kankubuulire, omukyala ono yadde kale ekituufu yabbye, obubbi si kirungi, muze mubi. Naye ate ono teyabbye nti yabadde yeeyagaliza ng'omuntu, ate ko kubanga yabbye kufunira abaana be kyakulya abo abamuli ku mugongo. Abo abamuli ku mugongo, kubanga bw'era bw'owulira ka vidiyo kano, abaana bakabira ku mugongo, eno maama bamukutte bamutadde ettooke mu bulago, bamutuuzizza mu sitenseni wakati. Okitegeera? Nnaalongo mulamba alina abaana babiri. Mu butuufu mulimu omuntu abba ng'obubbi si gwe muzeegwe nti ye mubbi nakyolale, naye ng'abbisa mbeera, ng'embeera gy'alimu ye muledde okubba. Ono ye yabadde abbira abaana be, naye kufuna kyakulya, kuba ekisooka n'okuyonsaayonsa. Okitegeera? Vidiyo eno yankwasizza ennaku, sijja kukulimba. Mulimu omuntu gw'olaba kale ekituufu nga mubbi, yadde obubbi si muze mulungi, kuba Nnaalongo kale yandibadde asaba ne bamumma bummi. Ne munnange waliwo embeera omuntu gy'atuukako nga option eriwo, ogamba kanzibe naye abaana balye baleme ffa njala. Kasooka kutuuseko vidiyo ya Nnaalongo ono ogyerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Omusuma w'ebitooki oligana obonabonesa abantu tokwenda n'omanya omuntu kugula ekibanja kukola bonna bakasuule Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuuku lw'Emityana. ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum. Oba basajja simanyi na kumanya. Abasajja mmwe abasuuliridde obuvunaanyizibwa bwammwe waka kiki? Mmwe abasudde obuvunaanyizibwa bwammwe ewaka, temukyagala kulabirira maka gammwe gabalemeredde. Mukyalawo atuuka atya okubba akakota k'ettooke naye nga mufumbo? Tomanya simanyi oba Nnaalongo mufumbo nga tata w'abaana be abeera naye, oba abeera yekka ng'obubbi yakikoze yekka. Okitegeera?
naye bwe mbadde ndaba akatambi kano ndabire ddala nga ab'ekyalo si bantu. Omanyi siri mu kwolereza Nnaalongo nti kye yakoze kye kirungi ennyo. Aa, omuze gw'obubbi kye kintu kye nsinga okuvumirira wano. Saagalira ddala muntu mubbi, saagala. Naye mulimu omuntu akeera ku makya n'agenda n'afuna ekintu ky'abba, n'omutunuulira embeera gy'alimu, ng'ekintu ekyo kyabbye mu butuufu agenda kiringa nga w'onaakeera ku makya n'ogamba nti omwana ewaka tomuwa mmere tomuwa ki, naye n'omusanga nga atodde ku ttoosi z'omugaati aziridde, naye ng'asiibye lunaku lulama ng'enjala emuluma, n'omusanga ng'akutte ku ttoosi ezo ez'omugaati aggyeko ttoosi emu n'agirya oba ttoosi bbiri naye nga wazibaze. Kati n'omukola n'olyoka omukuba emiggo okumutta obusi naye nga tewamuwadde kyakulya. Kati ye mukyalo ono ku mbeera gye mmulaba gy'ayitamu yabadde abbira baana be, yabadde abbira baana be abo abalongo b'alina. Bamukutte abbye akakota k'ettooke kaatasobola n'okuggyamu 2,000 kubanga eyo mu kyalo gyali kimu akakota katono nnyo era yabadde agenda kukalya. Okitegera ekintu ekyo? Bamukutte bakamusibye mu bulago ne balyoka bamutuuza mu sitenseni wakati mu kayembe ne balyoka bamu muganda wange omwana akaabira ku mugongo, maama maama maama, naye nga maama gyawunye, kitegeera ekintu ekyo. So ab'ekyalo temwabaddemukko bazadde nammwe, at least ko ensonga eno mwandibadde mugikwata mu ngeri ndala nnyo kubanga Nnaalongo akakota ke yabbye tegwadde musango gwa Naggomola. Nannyini katooka ku wandibadde osobola okukalekera omukyalo n'omugamba kale obbye, si kirungi ky'okoze, naye wandibadde onsaba. Naye olw'ensonga nti wandimubuuzizza n'akugamba ensonga emubbisa. Okitegedde? Ensonga eyamubbisizza. Nze Nnaalongo ono omanyi lwaki mmusaasidde? Okusinziira ku mbeera gy'alimu, gwe sooka omutunuulire. Oyo akulabikira okuba nti alinamu omanyi kale obubbi munnange abantu ababbi tebalaga era tebalabika. Naye okusinziira ku Nnaalongo embeera gy'alimu, bandibadde bamukwata ne bamubuuza ki ekimubbisa. Eiza n'abalimba oba n'ababuulira amazima. Kati kwe basindisinzidde okumuwa ekibonerezo kye bamuwa. Ne nannyini ttooke yandibadde atisika atuuza Nnaalongo n'amugamba naye ki ekikubbisa? Olina abaana. Nnaalongo n'amunyuira n'amugamba oba munaye taata w'abaana tatulekera kyakulya oba munaye tubba tunoonya kyakulya. Okitegeera? N'amusonyiwa n'amugamba naye oliddamu okubba tulikola bwe tunne bwe tuti. Naye muganda wange ensi bwetyo bwetambula. So naawe Nnaalongo obubbi si kintu kirungi era obubbi tubuvumirira. Wandibadde at least ko osaba. Okitegeera ekintu ekyo? Wandibadde osaba ne bakuwa oba ne bakumma, ne bakuwa oba ne bakumma okusinga okubba. Tukivumirira naye nga kye bakoze si kirungi. Si Omai Kweganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mubeere bulungi mweraba.